Muli ngenda nebuuza nti odde waka n'owuliriza bulungi ebigambo byo byoyogedde mu parliament awo ng'otudde awo. Kuba nakulaba oli muzadde. Speaker Anita Among waliko ku opposition. Kubanga wali member wa FDC. Tobadde mu NRM wa joining. Naye kyewuunyisa bw'okeera ku makya ne bakuleetera report nti munnaye CDF w'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba CDF yatwitinze n'agamba nti Eddie Mutwe yamuwamba era ali mu basement amuyigiriza Lunyankole naye nga atwitinga ku X post yagikoze ku social media ku X n'atavaawo. General Muhoozi Kainerugaba y'omu n'ayima ku kiwanja kye kya X parliament gy'okulembera ababaka batudde mu parliament n'abayita ba clones ndowooza bakye tuyita bakazanyiikirizi oba obugologoosi manyi buno obugologoosi bubatera okuzanyisa ku stage. Kakati CDF Muhoozi Kainerugaba era tweet ezo zagooyinga viral nnyo. Yayita ababaka clones naye ababaka gwabakulembera kitegeeza naawe bakazanyiikirizi naawe oli clone naawe oli kagologoosi. Naye ng'erudda bw'otunuuliramu ku bigenda mu parliament awo n'engeri gy'okwatamu ensonga za parliament erudda ogenda n'ogamba oba mutuufu ddala muli bugologoosi kubanga yamanyi bwe mutula mu meeting eyo nga bagenda kukusindika okubaako ne kyoyisa ekibaffe valinga bo ate kinyigiriza abalala. Speaker Anita Among oba weerabidde bwerabizi ojjukirako ku bavubuka be wakwata omu n'asooka awambibwa na buwambibwa n'atulugunyizibwa then n'aproducingibwa mu kooti ayitibwa John Kelton. Omuvubuka oyo bakati ennaku zino yeeyita Alteza. Omuvubuka oyo ya tweetinga ku X account ebigambo ebikuvoola naye wasobola okumunoonya n'omukwata oyo muvuddeko. Omubaka Francis Zaake yajjibwa kuwa commissioner ng'ensonga zisimbye oba zeesigamye nti yakozesa bubi social media account ye ya X kigenda n'akutwitingako ebitaakusanyusa ng'akuvoola. Naye wasobola munnaye okozesa obuyinza bwo nga speaker wa parliament Zaake ne mumugjamu obwesigo. Kakati olwaleero kitwewuunyisa bw'okeera ku makya n'ogamba ababaka bagezako ku complainingira ku ngeri CDF gyahandolingamu ensonga ng'akozesa omukutu gwo gwa X. Threats zasindika eri abantu ng'abagamba nti nakuwamba kutwale mu basement kuyigiriza Olunyankole. Speaker Anita Among n'ovaayo n'ogamba at least for you you're not a victim. Ekyo kyokka kyadde kimala okutegeeza ensi nti oli cognizinga tweets za Muhoozi era omanye ebigenda mu maaso. Then you come out n'ogamba nti ate ababaka babeesingira batya ku social media ku lugambo lwa social media bino tebikola. Tolaba nti ate oba weekubye engalike. Singa social media yali tekola era nga tetulina kugitwalanga nga makulu tewandikutte omwana John Kelton n'omuvubuka omulala abakozesa social media okuvoola. Tewandijjemu wa Zaake bwesige kuwa commissioner singa social media teyayina makulu. Honorable Anita Among njagala weebuuzeeko kino. Dda wansi okyebuuze nti lwaki wabeerawo ensonga nga bannayuganda tebazisiimye nga zaakubanyigiriza naye nga zigenda sanyusa General Museveni. Thomas Taye wasi yatuula mu ntuula za parliament ezo. Lwaki basikayo gwa Anita Among ne bagamba Anita Among jangu okubiriza entuula za parliament ezo. Madamu Anita Among njagala okyebuuzeemu olwaleero ereru wuuyo agenda mu forceful retirement naye ereru bamukyaya abantu. Olwaleero ereru neweyandibadde ayagala kusiinyako ku bukulembeze bwa ggwanga. Abantu tebasobola mukkiriza lwa nsonga balina bye
buyinza okukya ku machango pikinze interesting ogambo yagala ntebe ya ggwanga oli Muteeso si bwe kiri oyagala ntebe ya ggwanga ku firimu zize bakuzanyizizza zonna oloza bannansi bayinza okera ku macha ne bakuwa akakisaako kyokka olwalero Thomas Tayebwa bwajja okimanyi nti ensi eyinza okumuwa akakisaako njagala okozese ku logic weebuuze nti General Museveni alina abantu ababe bakkiririzaamu batadde mu positions lwaki mu scandals zino sibe bajja okuziriidinga lwaki ateekayo mmwe nakwata Nobati Mau afubutukawa Mucholi najja nakwata Ereru afubutukawa Muteeso najja nakwata Anita Amonga afubutukawa Muteeso gwebuuze yiwali bwe bafubutukamu ankole tewaliwo bantu basobola muyisizaawo nsonga ezo lwaki faces zaabwe oba ebifaananyi byabwe si bye ebiriwo waliwo byammwe Anita Amongo gye buvuddeko wagenda n'ogamba nti ofuna Felix ezitiisa obulamu bwo nezaali personal nga gwe naye wazireeta ku fulo ya parliament ate olulo leero waliwo babaka bootwala b'okulembera ab'emulugunya ku Felix ezo ate nga ziviira ddala direct wa CDF General Muhoozi Kainerugaba teziriko nti popo nti bya munkubo nga gwe bwali zino zirina we ziva we zisinziridde iri General Muhoozi Kainerugaba we nafuna akakisa n'entulamu aba bakaddamu okunyega bwati jabba kwata bukwatsi bonna Anita Amongo tables turn basekandi baliko ba speaker Mama Kadaga yaliko speaker olwaleero aliwa era alaja na kyenkataji